Bisaso. Bisaso. Oba aliwa. Bisaso. Bisaso. Aha, Ananke. Ate chichi sebo. Sebo. Gwetola banti okukuliko kufulu. Tolina konkona nnyo kumala maanyigo. Kufulungira abane mbadde manyi mwali munda. Nawo otegera butegeeza omuntu abeera muntu olabira mu temuli ku. Jebaleko sebo soko olindeko. Mbadde nsaba kubuuzaako. Owamuno omwami aliwa. Omwami oyo nga yagenda dda. Yagenda dda. Eddinga naliko waneno weeks 2 emabega nga waali. Ndoza teyagala kugamba. Gwe weeks 2 roza banga tono. Ndoza teyagala kugamba ne munayi afuna ebizibu omwami oyo. Bizibu kyagenda. Ntandike ntya. Mbuli sebo soko olindeko. Gwe kyoyina okumanya omwami oyo yavaamu yagenda kati genda. Genda kubanga tojja kubisobola ebizibu bye yafuna. Sibira nti onabisobola. Sebo yalaga waso bizibu kibe yafuna. Nyabo. Mbadde saaga nnyo kuyingirira bizibu byamu. Nedda si kuyingirira nkubuuzizza. Nsaba kumbuulirako ki ekyamutuukako. Kaakati nze ntandikira okugamba nti yayagala mukaagundi. Mukaagundi. Ntandika nti ogamba nti mukaagundi wuuyo byayingira mu luzira semanya kitalya semanya biki poliisi semanya drone. Bizibu byali bingi naye ky'olina okukola kuddayo gy'ova ndoze zisijja okuyamba naye nze. Anyway. Soko olindeko ogambye baamusiba nga nayogedde naye ejjo ne mugamba nti nzija. Kakati gwali oyagala kugamba ati ali bulungi. Obviously yalina okuŋŋamba nti ali bubi. Waba yafuna ebizibu. Gw'omuyambe netasobola anedda gw'omuyambe gw'osobola gwe nga bw'ofaanana osobola omujja ekitalya. Ne bannange kwata bukwasi ekkubo dda gy'ova ebyoyo bibi ky'olina omumanya bw'alikomawo ali kunoonya. Mukubire olabe oba onaakuddamu mukubire. Nga mbadde sirina ku ssimu nsaba mukubirirako. Akati gwe atalina ssimu ate nena kusobola mukubira kuva mu buzibu gwa ngamba nti osobola muyamba. Sebo bambi nsaba mukubira akakimanye nti nze mukubire. Omanye ebizibu bye yantuusaako. Ate bizibu ki? Omanye ebizibu bye yantuusaako nga tanava wano. Ate nze nandibitegedde ntya. Oyo gwolaba nange yanzibanga. Sente zange yazibbanga buli zinateekanga wano ziyabbanga. Kati nguzo ngamba nti nze inkuyambe. Inkubira oyo omuyaye eyanziba nammalawo. Yali mubbi. Sigambye nti yali mubbi. Obuyaye n'obubbi byanjawulo yanjayanga. Atya. Nze nga anyumiza gwako wakakati gwe tambula ogende. Anyingira mu nyumba asijja kusa. Sebo mbadde nsaba kunnyambako wakiri ompeka transport yakanzizaayo ewaka nzizenga wendi wondaba waneeno siina wadde n'ekikumi ekinziza ewaka. Mbadde nzize kumalawo waneeno weekend yonna ngimale waneeno era yabadde agenda okumpa ezinzizaayo siinamu wadde n'ekikumi. Obadde ogenda kumalawo weekend namba? Iye sebo. Friday, Saturday, Sunday? Iye sebo. Yabadde ateeseteese nga era yabadde akitegeddeko nti nzija. Nga abadde agenda kunyumirwa. Sebo mbadde nsaba kunnyamba nzire ewaka obudde. Kati oyagala ki ekituufu? Nsaba ku transport. Osaba transport? Iye sebo. Omutwalo gumu. Omutwalo gujja kumala sebo gujja kuntuusa bulungi. Omutwalo gwe weeguli. Iye sebo. Naye olabika okooye. Ate olina stress ndaba ojjudde stress ate ebigambo by'owulidde bikumazeemu amaanyi olugendo lungi akasana kayitirivu obudde bugenze. Nze mbadde ngamba nti osooka owummule oweggyeko obukoowu then nkuwe ssente ogende. Kyo kituufu. Iya. Kubeera musajja wa tokiraba wummulamu then funa wawummulira jangu owummule ate kati ate ogenda wummulira kabalaza. Mbadde kantuuleko wano. Jangu osobola n'okunaabako oba oyagala yingira onaabeko wummuleko. Neeyanziza se. N'ebisaso teyandinkoze kintu. Naabako. Bisaso siwe kiri.
amazima gali nti olaba ono yangamba buno bakusiba walayi siwe kiri gwe kyolowooza siwe kiri gwe olaba Bisaso amazima olaba kankunnyonnyole Bisaso kankunnyonnyole zino ensonga nga we zaabadde ono yangamba nti no bakusiba gwe jangu amannyonnyole Bisaso mazima Bisaso gwe Bisaso ye yangamba